mangu kubala banga balwanyi be naye kwa lowooza nti oli mulwanyi wa Bebe Cool yawulawo wakati wa kwagala na kukozesa abakyala si buli musajja kwambula empale nti abeera akwagala waliwo abaagala okukozesa naye ate abaagala okukozesa bayinza okukozesa ensobi ne bakujja kubakwagalira ddala sigamba nti bannyinaffe Bakadama babi bannyinaffe Bakadama balungi bakwi actually n'erinnya Bakadama limpisawo bitu bayite ba house manager mawanga g'Abawarabu balungi naye zino empulunguse entono mu binyoobwa ze ziri mu kuttatta n'emirimu gyabwe oba ekifaananyi kyabwe nze Yekolera itongwa mu mulowooza lwaki nzija ku programs nessiwemula mulowooza lwaki nzija ku lives nessiwemula nti nkiikirira Buganda kuba nina erinnya lya Buganda nti yenze kikomeka ate nkikirya n'ekika kyange ekyenjovu y'ensonga lwaki neewala olulimi oluwemula kakati kitegeeza nti omulya mmamba abeera omu naye n'avumaganya ekika kyonna njagala obbategeezaako waliwo wano wenakola video bannaye mutuvuma naye tubabeerera mu mujega kyava abuuza gwe watukolera passport kati nga yamanyi nti obuyambi bwakugaba passport oba wakugulira tiketi naye waliwo mwannyinaffe omubambi eyafiirayo gye buvuddeko mu kununula omulambo nali mu ssaala era nze naguzza kuno okwabo waliwo omulala baali bamuwambiddeyo ne mununula naye simanyi oba nze nali namukolera passport oba tiketi kati waliwo n'omulala mwannyinaffe gwe nalabye waliwo ne mwannyinaffe omulala gwe nalabye yabambi ng'akaaba oba wamulabye akavidiyo ako bampa ssente zange oba wakalabye akavidiyo ako eggolowooza lwaki teyakaabidde mu kampani yamukolera passport oba visa oba eyamutwala oli n'abuuza kibuuzo ekyekisirwa ennyo bogus n'agamba nti gwe watukolera tiketi ogamba nti watuyamba oba gwe watugulira ki naye ng'ate aba bakolera tiketi be babatunda ne mu kubatta oshagera amasaba be bagamba babakolera tiketi be babatunda n'okukola ki n'okubatta ate nina kyenzudde yesebo nti abasinga bali ku ground aba bagamba nti totusiriwalirako ffe Bakadama ali munyonyo ezo recruitment ba recruits ba NRM ali ku kyennyanja asula uwe n'abaana be nakozesa ensobi naawe nojja n'oyongerezaako kati kyekimwera ne Bebe Cool essaawa eno akutadde ku kadaala n'omulala amusikaavume era naye amuposting but at the end of the day Bebe Cool yamukubalya ssente zammwe kubanga Kadama aweereza kakadde kalambe Kampala gituuka emitwalo 8 mu kutuuka emitwalo 8 ne bye zigenda okukolera ne basalako omusolo mungi nnyo muba mukubalya ssente zaabwe nga be ba Bebe Cool naye be babalaga nti mmwe temusaanidde kubeera mu nsi yammwe muyina kubeera eyo tujja basapootingira eyo statement ogiwulira yesebo Bebe Cool alaga Kadama nti gwe mu Uganda toyinaamu kifo wadde wasoma tugenda kusapootingira eyo nekyo nnyo nti omuntu eyeyita big size ali lowered to that extent bayina erinnya lye baafuna waliwo ekisinga okunyumira ekisinga okunyumira muganda we kankusala akalimi lyerinnya lye beewa nti silent majority nze nali manyi omuntu aba silent abamufu era nze nga mbayita bafu genda maaso masaba waliwo omuyimbi bamuyita Dirisa Kenzo yavayo nakola statement nti ndi wawe situnze lulimi Luganda mwali mumpaddeyo yadde olwataano omubuuza walitunze lulimi kyolulala lwomanyi era walina tunda Luganda kuba lwotegeera lwokka kati ne Bebe Cool okugamba nti silent majority ayogere ki okwogera si kwa buli omu okwogera kwa bategeevu kubanga buli lwagezaako okwogera abeera ng'asesema kati bwe weyita silent majority ofaanana oli yakola statement nti bannange wowe tunze lulimi Luganda dde oluzungu wali osobola oddutundayo olumanyi oluswayiri wali osobola oddutundayo olumanyi kati ne Bebe Cool bw'akeera neyeyita silent majority akimanyi nti abeera so relevant when he is silent
because body ye bwabera silent representing bulungi because afaanana bulungi baby cool naye obuzibu bwe bujjira kwe kuvaamu statement yonna buli lwayogerera bavuma muvume ne bagala bali ne Bebe nabo okusajja okukula okutalina magezi bannangira bekiwutta nsaasidde nnyo famire ye nsaasidde nnyo abaana be nsaasidde nnyo mukyala we okusula n'ekiwulenge ne batukanogana mukyala we bajja muziika kkolo okusula n'ekiwulenge kakati ng'okubeera relevant oba okusigaza ekitiibwa alina kusigala ng'ali silent so in that bw'aba yeeta silent majority mutuufu kubanga aweebwa nnyo ekitiibwa buli lwabeera silent kubanga buli lwagezaako okwogera afaanana asesema kyekyo yesebo tweyanzeege ensonga ya Dede Kulu tugimaze twabagambye wano tutematema ensonga naawe noddayo n'ogenda n'ogibuulira abalala muganda wange mu wiiki eno yennyini tulabye ebintu ebitalabwangako twalabye akakiiko ka human rights nga kavaayo nga katugamba mbu tekakyalina bantu ekibiina kya National Unity Platform ke baagenda amannya ge baawaayo era baagambye nti abantu abamu naddala ekibiina kya National Unity Platform kirekeraawo okubuzaabuza bannayuganda era omukyala wa Ngadia yavuddeyo n'agamba nti ye waawulira ekigambo kuwamba kubuzibwawo awulira ddala nga tawulira mirembe era ne yeenyamira nnyo ku bannabyabufuzi abakola ebyobufuzi ng'ate ebyobufuzi ebyo bya bulimba era n'agamba nti lisiti gye baamuwa abamu ku bantu baagaana okugendayo okuwa obujulizi era abamu baavayo ne bagamba nti bo tebalina bantu baabwe abaabuzibwawo akakiiko ne katugamba n'otugamba ak'omukyala wa Ngadia ne kagamba nti ekibiina kya Nuupu kirekeraawo okuzannya ebyobufuzi kubanga eggwanga litambula bulungi so balekeraawo okuzannya ebyobufuzi muganda wange Yekolera ensonga za wa Ngadia omukyala oyo wamuwulidde ozoogerako ki n'akakiiko ke aka Human Rights Commission ekisooka kya byonna wa Ngadia yali yeetunzeeko malaaya yali yeetunzeeko yali alenzeko akaboozi ku nguudo kakati omukyala yeetunda asobola okufekinga ne feelings asobola okuyita sweetheart naye nga mu mutima toliiki sweetheart omukyala eyali yeetunzeeko asobola okugamba ayonzita naye nga golowooza wagambira nti omuttira yakeebasaawo bameka oba baakamwe bakakaawo bameka olunaku awoga nti omuttira omunnange wewegonnomese wagamba nti onzitawo nnyo olowooza baakegonnomekawo bameka kati omuntu eyali yeetunzeeko amanyi okufeekinga ntegerekeka Masaba nkuwulira sewo omuntu akuyita sweetheart naye nga in actual sense takuwulira naye just anoonya ssente omuntu asobola okugamba nti wuuya yonzita naye nga mu mutima awagambira nti yonzita abaako egonnomekawo tomooni kitegeeza oyo abeera pretender nkiddamu omuntu eyali yeetunzeeko yali alenze ku kaboozi ebigambo bye tobitwalangako siriyasi era nsasira nnyo omusajja agenda n'agula malaya ne yeefuna okugula n'akomawo ne yeewaane mbadde nkisa abadde akukiina era oluvaawo ng'akuwema ng'akukongoola kakati beeba mukyala wa Ngadia mukyala yali yeetunzeeko kutwala ebigambo bye nti biva ku mutima ng'ate bwe yali yeetunda alina bingi byayogera ebitava ku mutima that's why ali heartless omanyi ebigambo ebyo singa byogerwa musajja kiboke kubanga nze kankubulire taata we asobola okukuwaayo mu basirikale singa oba osobezza naye maama tasobola kukuwaayo kakati olwendaba omukyala nga wali ozadde ku baana olwendaba omukyala nga wali oterese ku lubuto emyezi 9 olwendaba omukyala nga wali otegeera ng'omanyi obulumi bw'omwana oluusi baakulongoosa na mulongoose naye nga amazima oli mu zadde ly'abaana bo mwokajjalira mwokudaalira obireeseemu olulimi lwakozesanga mu bwamalaaya omusaayi gwa banno obulemu bwa banno recently twali e Nairobi nzireta medical student nga bamusalako engalo ekiroto kyafa Masudi Luzige bamufuula ekikekenke bamuteekamu buuma wano naye n'amala ennaku 2 nga tamize empeke wallahi atandika okuvaamu amasira okyegeera muganda wange
olina jja nakola statement nti abasinga bagwa mu bubenje ku nguudo. Kale bagwa mu bubenje ku nguudo, bwe bagwa mu bubenje ku nguudo babatwala mu malwaliro gawa tufune kwa lipoota ezo, kubanga buli lwogwa akabenje ku luguudo ne kakutuusa okusemwako okugulu ne kakutuusa okusalaako emimwa, automatically bakutwala mu ddwaliro ate era kubaako alipooti batuweko ku medical report. Ekirala essasi lye bakuba Masudi nako kaali kabenje. Essasi lye bakuba munnaffe Ashraf Kasirye gwe batwala mu America bannange ne Ashraf Kasirye yagwa ku booda. Oshegeera kibi okuddira omuntu atalina kabuntu okumuteeka wakulira akakiiko k'obuntu. Kankubuulire akulira abali b'embizzi alina kuba muli w'embizzi era nga mukulisitu nga si musiraamu. Akulira abatabuliiki tayinza kuba mukatuliki, mufuti tayinza kuba mulokole. Naye kyannaku nti alina omutima gw'embizzi ogw'ekisolo ate gwe baaleeta akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Atalina mutima gwa buntu, akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Kya buswavu nnyo. Naye obukya buziba ani yali amanyi nti Paulo Muwanga aliyingirako mu mbuzi ekogga ng'ate yatukako time ng'alina obuyinza. Njagala okubajjukizaako era njagala nokitegeezaako bano abasaamirira mummalanga kunoonyereza. Nze ndi munoonyereza, that's why mmanyi n'ebyemabega gwe by'otamanyi. Njagala okutegeezaako abasaamirira ka vidiyo akatambula mumalenga kunoonyereza. Kummwe tekuli alina budde bunoonyereza nga nze ate nze ndi mumanyi. Simanyidde wano gwe wondabira, mmanyi n'ebyemabega. Paulo Muwanga yayinako ku buyinza, yayinako ku maanyi agasinga aga President Apollo Milton Obote. Ng'era Muwanga agamba oyo asibwe n'asibwa, ng'agamba oyo afe n'afa, ng'agamba oyo akole bw'ati ne kiba. Okitegeera? Paulo Muwanga baamusibako naye n'ategeera obulumi bw'ekkomera. Kati Wangajja of recently yakolako statement nti tukozesa make-up oba tuwekuba make-up. Nupu ekuba abaana make-up okusiiga ekifaananyi nti baabatemi, kubanga waliwo ba make-up artist abalungi bano abakuba make-up abantu gwe bazannyisa mu firimu. Nupu oluusi gwe kuba abaana okusiiga ekifaananyi nti bannange babookyesa paasi, waliwo obutemu. It's okay. Wangajja atunulanga eddubu, ayina endali maaso, atunula bubi nnyo. Actually mu bitonde ebisinga okuba ebibi ku nsi naye mwali Wangajja. Lwaki teyeeyazika ku bakubi ba make-up abo naye n'atunulako obulungi, kuba olaba abakuba make-up afaanana amabwa ate basobola okukuba ow'abagole n'osayina. Afune abakuba make-up naye asayineko alabikeko ng'abantu awone okutunula ng'olumbuyege. Omanyi kati bwe kibanga agamba tukozesa make-up naye yeekubeko ku make-up anyirire. Otegeera? Bwe kibanga Nupu abaana erimu bakuba make-up kati bo bakube make-up atereza ekifaananyi kyabwe. Ebigenda mu maaso mu Uganda tebyetaaga kwogerera, byeyogerera. Nze Yekolera ne bwe sijja ne nkuga nti gavumenti ya Museveni mbi, yo gavumenti ya Museveni ejja kukola ekintu kyonna ekigifuula nti mbi, ekigirabisa nti mbi. Actually ffe tetusiga nko kifaananyi kibi. Museveni olw'obubi bwayo bweyogerera buli munnayuganda yagikyawa bubwe. Oba ntegerekese bulungi muganda wange? Naye nga kyannaku okuba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ate yetalinamu kabuntu. Ate era n'ekirala Wangajja yalibadde refali mulungi kubanga akulira human rights. Akulira human rights yabeera refali wakati wa gavumenti ne opposition. Naye kibi refali okulaga oludda n'akasaati munda ka ttiimu gy'awagira ng'ate ttiimu ezo ze ziri mu kusamba ebbiri. Kiba kibi era kibeera kya buswavu nnyo.
kibi Yes, sir. nti obukiiko obwo obw'eddembe ly'obuntu buteekebwawo ng'ekiguumazi okulaga nti mu Uganda tulina democracy era tufaayo nnyo ne ku ddembe ly'obuntu naye akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu yali asaana kubanga mutemi wa mbizzi bano abedda abaazikubanga obukumbi kubanga ye Kalitima asinga. Yes, sir. Wangadya yeemu ku Bakalitima abasinga. Kikyamu nnyo okudda mu bulamu bw'abannono n'obalaatiramu n'oyita n'abamawulire wetunuzeemu kamera omukazi kyayogeddwa omusajja naye ate ne simunenya lwa nsonga byayogera tebiva ku mutima gwe ng'era bwe yali alekyalenga akaboozi bwe yagambanga ayonzita bwe yayitanga abasajja sweetheart naye ng'akimanyi munda mu mutima tabyogera kuva ku ntobo ya mutima gwe. Yamaani Tweyanza ensonga ya human rights ne mukyala wa Ngadia Bannayuganda mugiwulidde. Tukyali ku programu yaffe eyitibwa Parliament y'abantu ba wansi. Ogugwo gwa kusharinga na kutambuza message ogwaffe gwa kutematemera ebibadde mu week. Uganda ngeyekolera nga tuvuddeko eyo katono. Tulabyeko emboozi egenda mu maaso. Twafiirwa omusajja yali ayogera amazima, omusajja yatubeererangawo, omusajja yayogeranga ebigambo ensi n'ekankana y'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata. Naye omugenzi Sheikh Nuhu Muzata mu kufa yalina omukyala abasinga ku Bannayuganda baali tebamumanyi omukyala oyo. Naye Sheikh bw'amala okufa tulabye nga omukyala oyo abadde nnyo mu mawulire. Abantu abamu ne batandika n'okugamba Sheikh yandibaddewo. Abamu ku ffe twali tetumanyi na mukyala oyo, mukyala gwe bayita mukyala Kulusumu. Olowooza ebigenda mu maaso ebyogerwa kubanga buli lw'olaba mukyala Kulusumu oyo olabira ddala ekifaananyi kya Sheikh Nuhu Muzata. Legase ya Sheikh Nuhu Muzata muganda wange yeekolera olaba nga eweereddwa ekitiibwa nga tulaba essaawa zino waliwo evvubuka oba omusajja essaawa zino ali ne mukyala wa Sheikh naye nga buli muntu alaba omukyala oyo alaba ekifaananyi kya Sheikh Nuhu Muzata. Ensonga eyo gyogerako ki muganda wange? nsooka okukubira omulanga bannamwandu bange mwenna benzaddemu ku baana bwe ndibanga nfudde mukuume ekitiibwa kyange nga nange bwe nkikuumye, mukuume erinnya lyange nga nange bwe ndikuumye. Shegeera masaba bino ebigenda mu maaso tebyaguddewo abruptly. Teyabadde accident oba teyabadde action eyaguddewo. It is well scripted. Era ne bwe weetegereza omusajja buli lw'aba akola obulimba bwe wano muwulirizeewo nnyo. Akiramu buli lw'aba akola obulimba bwe akulekerayo omuwaazi gw'amazima otunuleyo. Akuteeramu kali nti nakikoze. Wano yeewolereza naye n'akuteeramu kali nti nakoze eki? Ate omuwala nayambye muyambe ne mutwalako mu mmotoka ate olwagize naŋŋamba erere ne tugenda ku musaayi ne mugamba yiyi lwaki tugenze ku musaayi gwe wayambye obuyambi nakubulaka maili nga nti wuno abadde ankwata nkozesezza ate ku musaayi twatuuse ddi. Kitegeeza akirwa mukyakola si lwakuba musiru naye neeri scripted well written. Eno script eri well written. Okyegeera akuteeramu omuwaazi gw'amazima naye nga byonna ekigendererwa buli lwe bikyuka biti byekoonera ku linnya lya Muzata. Era waliwo omukwano gwange gwe nalabye ng'agamba akiramu byonna bikole naye toyonoonanga erinnya lya Kulusumu. Kulusumu talina linnya, yali akoze ekyo ekimuwa erinnya. Erinnya lya Kulusumu alinywa ku lya Sheikh Muzata. Bino byonna buli ekikolebwa kikuba linnya lya Muzata. Era ono omusajja okujja mu bulamu bwa Kulusumu kwonoona legase ya Muzata. Gwe sooka weebuuze nti ono yeeyita inginiya galaji ye eriruddawa oba ofiisi ye kwakolereka tugaye inginiya wa bizimbe ofiisi ye eriruddawa bwaba inginiya wa mmotoka galaji ye eriruddawa atambula nayo ku laputopu buli lunaku omulaba mwozo maaso alinga zolo mu kamera yererere. Kati Muzata bamuteekako omusajja
alinga bazola atajja mu kitiibwa kya muzaata oba ntegerekese muganda wange. Yes sebo. So bino byonna bikolebwa okwonoona ekitiibwa ne legacy eya Shainoho Muzaata batte. Naye all and then Muzaata bye yakola byabukala dda mitima gyaffe, talinaabuuka mu mutima gwaffe, yagenda mutukuvu, yagenda mulongoofu, yagenda aweereza eddiini ye, yagenda aweereza ensi ye, yagenda aweereza eggwanga lye. Tweyanzege ku nsonga eyo. Tubadde tulina okujoogerako. Oli ajja gamba nti lwaki mugireese? Tugireese kubanga mwabamu abatamanyi omusajja oyo yakuuma ekitiibwa kye. Be bamu ku basajja abaali boogera wano. Ensi n'ekankana, be bantu abaatubeererawo ng'ensi yonna yonna etwegaanye. So tulina okukyogerako, gw'okiraba ng'ekyokusaaga, naye ne bw'obeera gwe n'otula wansi olabira ddala nga ono omusajja yajja mu bulamu bw'omukyalo oyo. Byonna byonna gye byetooloolera era oba olina kujjukira linnya lya Sheikh Nuhu Muzaata. Kubanga oyo omukyala abantu abasinga baali tebamumanyi. Era twali tumuwuliranga nako, nze simulabanga nako bayirawo. So erinnya lya Sheikh bagezaako nnyo okulityoboola. Kyova olaba nti baatuuka n'ekiseera ne baagala okujja obutambi bwe mu saturation. Message ne batandika okugistootinga. Tebakyayagala message n'ebigambo ne batandika okubizannyiramu nga baagala okunaabulula ebintu bye yakola ne message ennungi gye yawanga bannansi. Muganda wange Yekolera, tugende ku nsonga endala ebaddewo mu wiiki. Munnange twabadde tuli awo nga paalamenti ya Uganda evaayo. Wabaddewo ensonga erina okuteesebwako era emabegako eyo ennaku nga 2 ababaka ba paalamenti bonna nga tebeetemyemu baazira olutuula lwa paalamenti obutaddayo okutuula mu paalamenti nga bagamba nti gavumenti eno beetaaga ebawe apology. Bw'emala okubawa apology ebabuulire lwaki omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yakwatibwa mu ngeri ey'okumukakkanya ne bamusika busisi ku kisaawo ne bamusuula ewuwe. Ekirala nga bagamba nti lwaki amagye ne poliisi baagaana bannansi abaali basazeewo ogenda okusabira baganda baabwe abaafa n'abali mu makomera ku kitebe kya National Unity Platform nga babuuza baagala abakulu abali mu gavumenti bajje bannyonnyole paalamenti ya Uganda. Akakuba katonya kanfune ku earphones. Yes, baganda bange tukyagenda maaso ne muganda wange Yekolera ansaba mu sharing akatambi kano. Eno program bagiyita paalamenti y'omuntu wa wansi. Oli waddembe bwe bange kukoledde okugiteekamu akasimbi kubanga tewali agiteekamu kasente. So oli waddembe okwewangulira omukisa ogwo n'ofuna omukisa ogubeera mu program ate president gye yasiima. Ekyo kyo nina okukikkaatiriza. Omukulembeze yasiima. Eno nno gye mulaba nga bw'olaba programu byabwe bya gavumenti ebateekateeka bino simanyi biki ebyo ebyekisiru omushana najja n'abalimba mbu simanyi Museveni mugezi nnyo ayinza okutunuulira n'alaba kyewalidde erere kati eno ye programu ekubuulira amazima. Osegeera nange Yekolera okomyewo. Okay, tweyanzege. So wiiki eno tubadde n'ensonga mu paalamenti nga baganda baffe oba abakulembeze ba National Unity Platform nga baagala okulaba gavumenti nga baagala okuwulira ekigivaamu. Twabadde tukyali awo sipiika waabwe n'abagamba nti bagenda kunnyonnyoka ensonga eyo. Ensonga eyo bwe yatuuse mu paalamenti babadde baakagitandikako katono. Omukyalo omu gye yavudde n'alyoka atandika okujja abantu ku mulamwa nga bw'okitunuulira kyabadde ng'ekipange kubanga sipiika teyawadde mukisa baaludda luvuganya okuyisaawo ensonga. Gye twaviiridde ku mukyalo oba yabadde yeeyita Kyantamu, simanyi Kyantamu, something like that, abeereyo Rakai. N'alyoka ayambalira bubi nnyo Honorable Francis Zaake era n'awoggana nnyo n'agamba ekitiibwa kya paalamenti, ekitiibwa ky'omukyala ololololo. Muganda wange Yekolera, olunaku olwaleero njagala otemeeteme paalamenti ya Uganda omuntu ategeere oba omuntu wa wansi ategeere ddala paalamenti eno yeetaaga okuyitibwa paalamenti ya Uganda. Abantu abali mu paalamenti muno be batuufu okukiikira Uganda oba abali mu paalamenti bafaananira ddala bannayuganda kubanga Honorable Tamaguzi yagamba nti bw'oba oyagala okusamarayizinga bannayuganda tunuulira paalamenti yaabwe. Kiki kye walabye mu mbeera eno? Noono omukyala yavuddeyo n'aleekaanana nnyo n'agamba nti an attack on woman it is an attack on the whole women nga bagezaako okukisindikira Honorable Francis Zaake. Kinyamatama, she is the most idiot lady I have ever seen. Eno statement njiddamu. Kinyamatama
ye gwe kitonde ekikaze kikyasinza obusiru mu byafaayo by'ensi eno kye nnaakalaba. Lwaki njogedde ebigambo bino Masaaba? Nti buli lw'olumba omukyala oba olumbye bakyala bonna era ekyo nzikiriza, naye ate buli lwotta omukyala oba tosse bakyala ba ggwanga bonna nga bw'oyagala abakyala bakubeererewo ku ataaka eyakoleddwako Kinyamatama, nga bw'owulira nti kyakuyisizza bubi ekitiibwa ky'omukyala kyaweebuddwa okulumba omukyala oba olumbye bamaama ba ggwanga bonna lwe battalita Nabukenya. Lwaki temwakitwala nti obossa abakyala b'eggwanga bonna kwegamba nti Kinyamatama bw'ajjukizibwa obusiru bwe oba olumbye bakyala ba ggwanga bonna, naye nga bwe batta Nnaabageesera baali tebasse bakyala ba ggwanga bonna. Bwe batta Rita Nabukenya baali tebasse bakyala ba ggwanga bonna. Ono omuwala y'ani ono gwe baakwata ow'Egindi ow'Ekireka nga kyo mwasirika temwavaayo ng'abakyala b'eggwanga nti bakutte omukyala ffenna batukutte. Olivia Lutaaya amaze mu kkomera emyaka 2 n'ekitundu nga talina musango. Tewali mukyala yenna avaayo kukyogerako. Naye lwe bavumye omukyala eyabongoka amannyo Kinyamatama, this is an attack to all ladies in the statement. Ate mufuula Nnaabasiru w'ekyasa, ate mugenda kunkola ki? Era nze mujja kuntunuulira mundeke ng'ekyeneena, mujja kundeka nga musanze, temuyina kye mujja kunkola. Era mutiisa abo bazzaake. That's why nakuba nze saagala kifo kya bukulembeze bonna kubanga sifugwa. Njagala bw'oba musiru nkuyita musiru nga siina bwe ngenda kunnyonnyola nti omukyala bakitwala nti bo be b'omugaso ennyo, nti oli bw'amugambako nti awo bakino nakino nakino. An attack to a woman, it is an attack to all women in the country. Are you special? Abakyala bannamwe babagoba ku nguudo ate nga bannamwandu. Abaana b'obuwala batuuka okugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ng'omukyala mmwe gwe muyita First Lady Janet Kata, minisita w'ebyenjigiriza, yabasuubiza pads naye nga tasibawo. Abaana bakozesa byayi mu nsonga zaabwe ez'ekikyala okuzibikira omusaayi. Si insult eri abaana ab'obuwala. Okyegeera muganda wange, rapes bano ze bateeka ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya abaswabula ow'omukisa bani babakolako rapes. Baana bameka ab'obuwala abali mu makomero olwaleero ng'omukyala oyamu baamutemako okugulu Masaba omukyala baamutemako okugulu, baamukuba essasi okugulu ne kuvunda, baamukuba wabi ne bakutemako. It was not an insult to a lady. Omujjeggaze n'ebinnya ebyabongoka anataka to a lady. Ebivumo bya Zakiri ebyakubongola amannyo bujja kakwanako ku Zaaki akukola, kakwanako ku Zaaki. Musajja wattu Zaaki nga mumumanyi wa bigambo bitono ate mufumbo kamwetega kati nsonyi kazipudde obusungu. Omanyi abakyala tebaagala bagaana Masaba. Abakazi tebaagala bagaana. Omukazi bwakukwana abanga enkoko emize ensanafu bw'omugaana mbw'oba omuyisisa bubi. Kati ensonga ze azireeta omukazi asooka okukwana nga mukolera wamu bw'omugaana n'omugaana nti ndi mufumbo afuba nnyo akulimirire mu bakama abeera basobole okugoba kubanga abatakyalina buvumu bukutunulako ng'omugaanye ng'ate abala beesibako mwesibe naye yeebuuza gwani aŋŋaanye. Njagala kibategeeza Zaaki bwe yalungiwa teyetta. Baana mmwe Zaaki bwe yalungiwa teyetta. Awulira ng'oyagala wakukwana, nze ndi wano ndi wa busa ate nnywa kukumanga jja mukumalireko. Awulira ng'oyagala musajja nga Kinyamatama saidi eri wako ichinga jja nkumalireko kukumanga. Va ku Zaaki musajja mufumbo. Mukazi gwe va ku Zaaki musajja mufumbo. Noonya ebyokukola ebirala mukazi gwe. Noonya ebyokukola ebirala va ku mwana w'omusajja. Omukazi musajja mufumbo. Ate naawe oli mukazi mufumbo. Naye lwabutakuta buno gezaako twakagabo wadde atunula ng'omusezi. Omanyi twakagabo atunula nga bano abameketa amannyo.
twakagaba tunanga omusezi ali mu ggobana akutta omulamba ali mu guddusa bonna bamuboola mukwane ku twaha kagaba jabba malira ebizibo byammwe naye muve ku zaake musajja mufumbo ekirala temuli special nnyo temulina yadde okusongwamu olugalo Kinyamatama omubuuza erinnya eryo likiikirira region ki mu Uganda balwala Manji baliyo balunnyanja batabaala ebizinga byonna beetunda yodda bali baagala okuleeta endwadde zaabwe bazisiige zaake obusonga butono nnyo mbumalanga obwo obusonga butono nnyo mbumalanga tetugenda kuyimiriranga n'abakyala only when yes sir you need us to stand with you we shall stand with you when you stand with us too temuli ba kitalo nnyo Kinyamatama ekinnya kisimbe mu ekitooke va ku mwana Kinyamatama temuyinza kudivertinga parliament lunaku lulamba ereme kunyumya ku nsonga za ggwanga eberenga enyumya ku Kinyamatama bwe nabadde wano neŋŋamba oba ne sipiika naye nabadde wano neŋŋamba yeekolera nga tonagenda mu maaso nabadde wano neŋŋamba oba ne sipiika naye yabadde akubira paasi muntu we omanyi paalamenti eyo yafuuka yakwewujja biwojjolo abo bonna basipiika we Anitamongi bonna beekwanira abasajja abo bonna bakwanyi b'abasajja teyakwana magogo abo bonna bakwanyi b'abasajja beekwanira abasajja tondeetera kati Kinyamatama nojja n'okola statement nti yanvumye ekivume ekitayisika mukama ye yakiyisizza mu bitundu byakyama bwe kiba tekiyisika mukama kitegeeza tekirina era kujja ku flowa ya parliament kukiteesaako weebale nnyo ulina okola bannange gyenna ozze kuwa bujulizi mu kkooti kyennalabye tekirabika maaso gwe wakirabisizza ki nnyindo tekyogerekeka kuba kyennalabye tekirabika maaso kati yona zaakoze statement zaake yanvumye ekivumu ekitayisika mukama wange yakiyisizza wa mu bitundu byakyama bw'aba teyakiyisizza bw'aba tekiyisika mukama kati oyagala ffe ababaka tukiteeseeko tutya nga bakasiru olwo basonga olwo sipiika Amongi atandika yeekolera eyabadde atudde mu mitambo yoonoono gwe twawulira omubbi w'amasanyalazi oyo tayebwa yabadde akuba paasi neŋŋamba oba naye oba kaabadde kantuke kubanga balina engeri gye baagize bwe bati ne batujja ku mulamwa sipiika omulamba n'oyimiriza olutuula lulamba n'otandika okuwa omuntu nga omubaka ali ku floor of parliament ali mu kuwa ensonga z'eggwanga sebo n'owooli omukyala simanyi matter of national importance genda maaso wamma tuve wano NRM ejjudde nkaawo abo bonna nkaawo kati sijja kumunenya sijja kumunenya tayebwa mukama wange njagala ku nsonga eyo yennyini abantu abalala bajja kirabamu oba lwe lukuusikuusi luno olw'okwagala anti zaake yawangula omusango kati bati ogenda obacekinga ku kakiiko kali aka commission abaagala kuddamu kumusindika kino ekintu nasaba nkubuulira mazima kino ekintu kyakubuzaabuza bya Equity Bank kubanga abanene mu gavumenti be babba ssente mu Equity Bank bakirabye nga kitaamye nga ne parliament automatically ino kiteesaako ne bakiteekamu diversion ya zaake kyakubuzaabuza bintu bya Equity Bank ate bayira ogenze n'oleeta ensonga ya Equity naye tuginyigiremu awo muganda wange yeekolera tulabye weekend ewedde nga Equity Bank yeri mu mawulire of course baganya okukiteeka nnyo ku media ze Uganda naye eyo ensonga ebaddeko nnyo ku social media kuno abantu bakaaba olwa Equity Bank eno kiki ekiri emabega wa Equity Bank eno
buli gwe babba ssente mu Equity Bank kyali kikusaanidde kubanga gw'otereka otya ssente mu banka nga banka terina muyima waayo nti gavana wa Uganda yafa emyaka egikunukkiriza ebiri emabe actually giri emyaka almost ebiri emabega bukyanga gavana wa banka afa si bwe guli ssebo tebalondanga gavana wa banka mulala gw'ogula otya poloti ku kyalo okutali chairman singa baana akuguza empewo wabyo ogenda okutwala empaala bannayuganda mujje ssente zammwe mu banka kubanga banka yonna eba regulated and monitored by Bank of Uganda. Bank of Uganda emaze emyaka ebiri nga teyina gavana gw'olowooza ani aregulatinga ssente zammwe ani amonitoringa ssente zammwe era banka singa etwala ssente zo ogenda kuwepa wa mujje ssente zammwe mu banka ate mujjukire nti ne gavumenti etera okujja ssente mu saturation n'ebalumya obwavu kati nammwe bwe mujja ssente mu banka kitegeeza muzijje mu saturation mugenda kulumya gavumenti obuki obwavu simple sigenda kunenya Equity Bank kuba n'abanna akanenya Equity Bank kigende ne mu banka endala kubanga teziriiko azikuba ku mukono teziriiko mateeka gazifuga era teziriiko muntu azifuga as simple as that mujje ssente zammwe mu banka tweyanze ge muganda wange Yekolera muganda wange tukyagenda mu maaso banaye abaakatweyungako eno program bagita paalamenti y'omuntu wa wansi era nga ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa 3 paka gye buggweera naye ku nsonga yazaake nga tetunagenda walala tekabeera akakodya akaabamu ku banene okwagala okweddiza ogufo gwa zaake nga yadde bali eno ewaffe naye nga bakizanya nabo bakikuba naye eyo tuvudde tetujja kukigendako eyo just njagadde kwongerezaako muganda ngeza Yekolera olunaku olwaleero tubadde tuli wano waliwo ensonga naye ekutte ejjembe y'ensonga y'ettaka era ng'emabega kawo twawulidde akatambi ak'omukulu omu abeera mu Northern Uganda nga yeekokkola abantu abamu be bayita abalaalo ng'era bakunga abantu bave ku mataka gaabwe abantu b'omu North eyo then olunaku olwaleero nga n'obudde tebunnaziba olwaleero wabaddeyo ekisengula abantu mu ntobazi simanyi oba amawulire ago galabyeko gabadde kubukedde ne mu bitundu ebirala ensonga y'ettaka eno efuuse ekizibu muganda wange Yekolera ensonga y'ettaka eno bannayuganda balina kugirwana batya oba bannayuganda tulina kugirwana tutya kubanga ekutte ejjembe olwaleero ntunulidde bannayuganda nga basenda emaali yaabwe wali eri mugundi oba saidi zaawo mu Lubigi somewhere awali entobazi ng'abakyala bakaaba ng'abamu bagamba bannange naffe tuli bannayuganda abakyalina balimu omuceere n'endaba emaali y'omukyala omu abadde mukazi watu yakasitookinga nga baleese bakanyama nga bayiwa emaali y'omukyala naye Yekolera njagala kubuuza bannayuganda ffe basiru nti buli kimu tulooza nti gavumenti eno egenda kuyamba abantu oba bannayuganda just ekyo kitugwanidde mpaka lwe tunaddamu amagezi njagala Museveni ayongezeemu ku speed kwatulugunyiza abantu statement girambe njagala Museveni ayongeze emisolo njagala ayongeze ku speed kwattira njagala ayongeze ku speed kwatulugunyiza kubanga munnayuganda oganye okunyiiga oba osanga olimala kubulwa kyakulya olimala kubulwa wakusula n'olyoka ojjukira okwerwanako omanyi Masaba kana akalembereza akatono gavumenti keekulimbisa nekubba akakadde nekuwayo omutwalo noga Museveni abeewo keka abakuumidde mu mayumba muganye okujja Dr. Apollo Milton Obote bajjajjaffe teyabamala kubatuusa Museveni watutuusizza ne balwanirawo yemma Museveni akoze Obote bye yakola n'akubisaamu emirundi kakadde kalamba mudda mu buyumba bwammwe bakugobye mu nnyumba oli n'abaana obunga ku luguudo kale maama bali babalaba kati kale maama nyenye mukolime Masaba ne babagoba ku mataka emmundu bbiri ne zijja ne zisengula ekyalo naye ng'ekyalo kyesongola buli nnyumba mulimu ejjambiya n'effumu mulowooza ebintu bimuli mulowooza ebintu bimuli Masaba ebintu si bimuli
ebintu si bimuli ebyo byakulwanyisa. Then it's up to you okugobaganizibwa ng'ebyonziira oba okozesa emikono gyammwe n'amagulu okwerwanako. Masaba waliwo omulamu omulala ogwampete guno gwe gusembayo muganda wange era tugenda kuba tusiibula. Muganda wange abantu badde bakomplaininga nnyo ku bivulu ebigenda mu maaso mu Uganda. Abamu ne bagamba nti ebivulu bino pulaani ya Museveni okulaba nga bannayuganda beebaka. Naye ate abamu ne bagamba nti ebivulu bino abantu bakoze batya oba omuntu akoze atya okulwanyisa abasajja bano kubanga ki eky'ebivulu kyo kyawambayo. Era leero tulabyeyo n'omuyimbi omu avuddeyo ne yeewaana ng'agamba bapromota bonna ababeera e Bulaaya abakolera e Bulaaya n'abagamba nti mulekeraawo okubatambulizanga mu economy bwabanga bajja eyo okubimba e Bulaaya obawa mubateeke mu first class mubatreatinge nga ba celebrity kubanga nabo baakola dda. Muganda wange sooka owa abantu endowooza yo ku bivulu ebigenda mu maaso ennaku zino mu Uganda, then tumalirize nga tutegeeza abannayuganda ki feeze ey'okubiri egenda kubeera onkingibwa, kiki kye tuba tusuubira ate kiki kye tuba tulowooza mu maaso eyo. Munnayuganda bateeyo kati ng'ey'amayanja n'essali ne Tayeebwa yakulaze nti alina interest mu ekitegeeza gavumenti yegitegese nti baagala bakuumira. Yes, sir. Mugigendemu naye temuvaayo mufunye opportunity ekuŋŋaana nga teri abalemesezza. Mugende Kololo ekivulu kiggwa kiro musigale Kololo ekiro ekyo mukuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa. Abalala babe nga bafuluma ekivulu mwe nga mupanga. Kololo waliwo embassies mmeka olowooza? Zonna ziri awo ezisinga. Okuva Kololo okutuuka ku UBC waliwo mayiro mmeka? Okuva Kololo okutuuka Nakasero waliwo mayiro mmeka? Bw'eba gavumenti eyagala bakuumira mu bivulu mbakubiriza mugende Kololo naye ekivulu we kiggwa temuvaawa. Leero bagambye mugenda mwemanyi mugenda mwemanyi ng'era muyina musobola okwesiba amasaawa nti bw'olaba alina essaawa etyo yabawa. Abayimbi be bagambira nti ekivulu kiwedde kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti amwemuga kwegamba in other words tukozese bino byennyini bannayuganda bakozese bino byennyini otyo genda mu maaso. Yes, tukozese ekyo kye balowooza nti kya busiru. Yes, sir. Ffe mwe tuba tuyitira okuba megga otyo. Nze omukazi singa nkukwana n'oŋŋamba nti oyina Peetero nange ntandika kuwaana Peetero oyogedde ensonga. Peetero musajja mukakkamu ne wetwasomera. Peetero nga tavuma muntu nti oba gwanyomba talwana tayomba naye nga mukyo kyenjagala butakwetamya Peetero ogambe nti ndi wange ndi wafubitizi naye nga nninda kaseera Peetero waanakkubirako oluyi ojje ewange. Mugende mu bivulu byabwe mwetabe mu bivulu byabwe ne tusobola okukozesa ebivulu byabwe okumala eggobe mu kibya. Anti batwagala tuli batamiivu, batwagala tuli bacakaze. Tuyite mu butamiivu n'obucakaze okutuuka we twagala kubanga awo baba tebatusuubirawo. Oba ntegeerekese ako akantu kabaddiremu kubanga beetaaga n'okasala. Masaba buli lunaku tukaaba ekintu kimu nti gavumenti tetuwadde mukisa kukuŋŋaana. Buli lwesanga abantu abataano ebagumbulula mwagala kuwamba gavumenti naye ate eyagala tukuŋŋaanire mu bivvulu. Kati kitegeeza omuwaatwa gw'ebivvulu lyekkubo lyokka lyetusigazzaawo okuyitiramu okuwamba gavumenti. Ate kikyali kyakyama nze njagala obbategeezaako ne bwonkwata olunaku olwaleero n'ombuuza ekyama kyammwe kinze si kyalina kyama ekyama kyange kyakugjawo Museveni by all ways and all means. Tweyanzege muganda Uganda today I am in love for the change. Kolola jjula abantu bameka? Bolowooza Kolola jjula abantu bameka? Simanyi bulungi estimation naye omuntu awere Kolola awo. Uganda Kolola jjula abantu 5,000. Ngeza bugeza. Kuba piki kyange gye 5,000.
tututteko emitwalo 3 abaffe era tubakinga sure nti be balina okusookayo. Yes sebo. Naye nga balina sigino ebalaga nti ono waffe kiggwerawa. Kololo waliwo embassy mmeka kuva ekololo paka ku State House Nakasero kubanga ki okuva ekololo paka ku UBC wosobola okulangirira nti mpambye gavumenti banga ki okuva ekololo paka ebugoloobi ku UCC banga ki bwe kibanga bo batwagala mu